Natamboliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe papa. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Munange wansi awo. Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Abalabe ne bwe banannumba ndiwangula obawo. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Hallelujah. Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe. Bizibu by'ensendo bye bingi, entalo z'ensendo entalo nyingi, naye ntambulenga wansi wo ndiwangula abo bannange. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Wamma Abalabe ne bwe banannumba wo n'abawangulanga ndi naawe. wamma natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. ogw'amannyo nguwangula bawangule bo bannange. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe. Wamma natambuliranga wansi wo awabeera ekisa kyo. Abalabe bwe balumba n'abawangulanga ndi naawe taata. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe. Wamma natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Otyo Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe. Ulira entalo z'ensendo ze nyingi, ebizibu by'ensendo ebizibu bingi, mu byonna ebitunyigiriza bingi. ndiwangula abo bannange. Natambuliranga wansi wo mukono gwa Yesu. Abalabe ne bwe banannumba n'abawangulanga ndi naawe. Ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Katonda welia, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba. Wali Yesu, wali Katonda wangendo, wali Yesu, wali Yesu, wali omulwanyi w'entalo yatula omugambe wali Yesu, wali Yesu, wali Yesu, wali tata, wali Yesu, wali Yesu, Mukama,
ye luyimba mu buli mbeera yonna asigadde nga ye luyimba lwaffe. Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde ekibi Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde ekibi Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde ekibi Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde ekibi. Ye luyimba lwe tulina okuyimba, gwe luyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba lwe nnina okuyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba lwe nnina okuyimba, luyimba, ye gwe luyimba lwe nnina okuyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba lwe nnina okuyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba lwe nnina okuyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba lwe nnina okuyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba, ye gwe luyimba lwe nnina okuyimba. Haleluya! I said hallelujah. Amina. Ye luyimba lwaffe oyo gwe tulina okuyimba, ye luyimba lwaffe mu buli mbeera yonna, wakati mu bulumi, wakati mu muyaga, wakati mu kutulugunyizibwa, mu kuyigganyizibwa ku mulimu, eyawaka gy'obeera ng'oyita mu kusoomoozebwa, mu bulumi obungi, wakati mu kutya n'okweraliikirira, asigala nga ye luyimba lwaffe Mukama waffe Yesu Kristo. Munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde essanyu n'amafuta era n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okukutula enjegere, okutusumulula ffenna ng'abaana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbabuuzaako era nga mbalamusaako yonna gye muli eyo ku bugazi bw'ensi eno, nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi yeebazibwe. Yeebazibwe oyo luyimba lwaffe, yeebazibwe oyo ssanyu lyaffe, yeebazibwe oyo ssuubi lyaffe, yeebazibwe oyo alabirira ekigambo kye n'akinyweza era n'akituukiriza gye tuli, oyo atuukiriza ebisuubizo bye byonna eri ffenna abamukkiriza, abamwagala, abamunoonya era abamwesiga. Yeebazibwe oyo Katonda ow'amazima, Katonda atalimba, Katonda omwesigwa. Yeebazibwe nnyo oyo mukwano gwaffe, yeebazibwe nnyo oyo omugabi w'obulamu era omugaati gw'obulamu, yeebazibwe oyo kigambo kyaffe, yeebazibwe oyo Jehova Jaira, bugagga bwaffe,
bugabirizi bwaffe. Yeebazibwe nnyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwe nnyo Jehova Rafa, omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Oyo emigga egyamukubwa Mukama waffe Yesu Kristo gye gituwonya mu buli kirwadde kyonna na mu buli mbeera yonna ey'okutulugunyizibwa, ey'okunyigirizibwa, okuyigganyizibwa, wakati mu kutya, wakati mu kweraliikirira. Yeebazibwa oyo atununula, atatuleka nga tumwesize, nga tumuwadde obulamu bwaffe bwonna. Naawe wooyitaawo, tulina Katonda omuliro, era yanukuza omuliro, agenda kukulokola, agenda kukununula. Mwesige, mukkirize, n'olwaleero yonna gy'oli eyo. Yeebazibwa oyo Katonda alokola mu muliro. Oyo eyanunula n'alokola Shadrach, Meshach ne Abedunego n'abajja mu muliro. Naawe omuliro gw'oyitamu, okutya n'okweraliikira kw'oyitamu, agenda kukukulokolamu, agenda kukuwonya, agenda kukuyamba. Yeebazibwa oyo ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, n'ateekawo olukalu, amazzi n'agafuula ebisenge, abaana be n'abasomosa ne bayitawo. Yeebazibwa oyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwa oyo Jehova Nisi, bendera yaffe ey'obutuukirivu. Yeebazibwa oyo butuukirivu bwaffe. Yeebazibwa oyo magezi gaffe. Yeebazibwe nnyo oyo nantameggwa Elohim Adonai, El Shaddai, nannyini maanyi, nannyini buyinza, oyo nantameggwa God Almighty, Abba our Father, ndi ye Katonda waffe. Yeebazibwe nnyo Kabaka w'abakabaka, King of Kings. Yeebazibwe oyo Mukama w'abaami. Yeebazibwe nnyo Mpologoma ya Yuda, ye Katonda waffe, Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe nnyo Katonda wa Uganda, Katonda wa Isirayiri, Katonda w'amawanga gonna, Katonda w'ensozi, Katonda w'emiswetwe, Katonda w'amayanja, Katonda w'olukalu, Katonda w'ensi yonna. Yeebazibwe oyo Omusumba w'ekkanisa. Yeebazibwe oyo omulyango gw'eggulu, Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi, ye kkubo era n'amazima n'obulamu. Tewali asobola kutuuka eri Katonda Kitaffe okuggyako ng'ayise mu Yesu. Yeebazibwe oyo kkubo lyaffe. Yeebazibwe nnyo ttendo lyaffe. Yeebazibwe nnyo Mukama waffe Yesu Kristo, oyo atusanyusa, oyo omununuzi waffe atukuuma. Yeebazibwe nnyo. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ye yekka, oyo mukutula njegere, nannyini buyinza, mafuta gaffe, ddagala lyaffe. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe. Ekitiibwa n'ettendo bibye. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Amina, amina. Bikkula wamu nange Bayibuli yo, tubeereko ebyawandiikibwa nate bye tugabana. Omwoyo Omutukuvu byatadde ku mutima gwange, nange binsanyusizza bwe mbirowoozezzaako ne mbisabiramu, ate ne mpulira okuluŋŋamizibwa okubigabanako naawe olwaleero. Yonna gy'oli eyo. Bikkula nange Bayibuli yo mu Zabbuli eyaana. Zabbuli eyaana olunyiriri olwokubiri. Psalm 40 verse 2. Bayibuli eyange gyenkutte ya Luganda egamba bweti mu Zabbuli eyaana olunyiriri olwokubiri. Era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira, mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi.
n'anyweza okugenda kwange. Agenda kukuggyayo mu bitositosi, akuggyayo mwannyinaze, era n'anziya mu bunnya obw'okuzikirira. Waliwo we tuyise nga tulinga abazikirira, nga tulinga abagenda, ne tukoma ku mugo gw'entaana, naye Mukama n'atununula. Naawe agenda kukuyamba. Kyoyitamu ekyo nannyini buyinza, nannyini maanyi, Katonda waffe agenda kukuyamba mukwano gwange, mwannyinaze, yonna gy'oli eyo. Era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira. Ebyagala okutuzikiriza era abeesoma be bangi. Batulumbira awaka mu maka, batulumbira ku nguudo kwe tutambulira, batuteega, batulumbira ku mirimu eyo ne bagolokoka, ne baleeta ebyesittaza, ebinyiizo, obulumi obw'omunda mu mutima, n'owulira ng'emirembe gikuweddeko. Naye Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi eyeya waanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe, agenda kutununula mwannyinaze. Guno mwaka gwaffe gwa kulaba bulungi bwa Katonda. Ebitositosi byonna bye wayitamu omwaka oguwedde n'emyaka emingi emabega, Katonda waffe agenda bikwerabiza, agenda twerabiza ennaku. Guno mwaka gwa Katonda kuddamu ssaala yaffe ng'ate atuwa n'ebisinga ku bye tusaba, ng'ayanukula ekyo kye tumusaba. Agenda kukikolako ate atuwe n'ebisinga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tulabyeko okuyigganyizibwa, tubbiddwa, tunyagiddwa. Abalala bagenze mikwano gyaffe, ab'eŋŋanda zaffe, abantu baffe, omulabe Sitaani n'abanyaga. Naye gwe okyali mulamu, gwe nange gwawulira enjiri eno, ali mu kifo kino, naawe Katonda gwatugasseeko yonna gy'oli ng'owulira enjiri eno. Ffe tulina okuddiza Mukama ekitiibwa n'ettendo kubanga atuleseewo, atuggyeeyo mu bunnya obw'okuzikirira, mu bunnya obw'okuzikirira. Naawe gy'obadde olabanga ng'olinga akyaliyo, agenda kuggyayo. Mukkirize, mwesige, yambala okukkiriza. Va ku kwesiba ku bizibu nti bizibu byo era gw'olina situresi, oli depressed. Mweyembeera gyetikkule ogiwe Mukama. Ateeka oluyimba olujja mu kamwako, mukazi gwe, musajja gwe, mukwano gwange, muganda wange, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Wulira, Bayibuli etugambye mu Zabbuli eyaana, era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira, mu bitositosi. Akuggyayo mu bitosi ng'ovumiddwa, nga tuvumiddwa, tujeregeddwa, tujogeddwa, tuyisiddwamu amaaso, ne batusongamu emimwa, ne batusongamu ennwe agagala agawanvu, ne bajerega nga n'ajerega talina kyayinza kukolawo kukyusa mbeerayo. Naye ffe amaaso gaffe nga tugajje ku bitositosi byonna bye batumetta, bye batusiiga, ne tugatunuuliza Katonda waffe, agenda tukyusiza embeera. Ateeka oluyimba olujja mu kamwa kaffe, atuggyayo mu kizikiza, atuteeka mu musana ogw'obulokozi bwe. Omusana ogw'obulokozi gutujjidde. Atuggyayo mu bitositosi, mu bitositosi bye tusiigiddwa, bye tubadde twamettebwa, bye twazaalibwamu, bye baatuwongamu, byonna abituggyamu. Nti era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira, mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange. Ogenda kulaba amagenda,
amagenda gaffe gagenda kubeeramu essanyu. Katonda bw'amala okujjayo mu kuzikirira n'akujjako ebitositosi n'akuteeka mu lugendo, olugendo lwo n'oluyiringisiza ku Mukama n'omwesiga, agenda kunyweza ebigere byaffe nga tutambula tuli bagumu, nga tuli banywevu, kubanga Yesu ali mu ffe w'amaanyi nnyo okusinga oyo omugwagwa Sitaani ne ba agents be ababungeetera mu nsi eno. Ffe twesige Katonda waffe nannyini maanyi, nannyini buyinza, agenda kunyweza olugendo lwaffe. Ababadde mu kutya, mu kweraliikirira, nga tulinga abaweddemu essuubi, tumwesige anyweze ebigere byaffe, tutambule nga tuli b'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira, mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi. Olwazi ye Kristo, ye Mukama waffe Yesu Kristo. Lwe lwazi lwaffe, tuyingire mu Yesu ne Yesu ayingire mu ffe, tutambule ne Mukama. N'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange. Bw'abadde ng'atalaba magenda, agenda kunyweza amagenda gaffe ng'ali wamu naffe mu lugendo luno mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wulira Zabbuli eya 27 olunyiriri olw'13 lugamba nti nandizirise, I would have fainted. Nandizirise, kati tozirikira mu lugendo luno. Olugendo Mukama lwalimu nga yatukulembedde, ng'atukutte ku mukono. Olugendo luno 2023 ng'atukulembedde, tugenda kulaba ebirungi bya Katonda. Tetuteekeddwa kuzirika banyinaze, mikwano gyange, baganda bange, tugume tuddemu amaanyi, tugume omwoyo, tumusuubire, tumwesige. Atununula ng'atujja mu bwavu, ng'atujja mu mabanja, ng'endwadde aziwonya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nandizirise singa sakkiriza. Abazirise ne bafa n'ebizibu baalema okutegeera ani atujjako ebizibu, ani awonya endwadde, ani atutikkula emitawaana. Bw'omutegeera tobeera na stress, tobeera depressed, byonna obyetikkula n'obiwa Yesu. Akugamba jangu nga bw'oli, gwakooye era azitoowereddwa n'ennaku n'obulumi, buleete ewa Yesu oleme okuzirikira mu lugendo. Gye tulaga walungi, waliyo ebirungi, naye tuteekeddwa okubeera nga tugumye omwoyo, nga twezizzaamu amaanyi. Ebyo tobyesibaako bye bakukoze, bye bakukoledde ku mulimu, bye bakukoledde awaka, by'osanze ku luguudo oba ku ssomero. Ebyo bibuusa amaaso go. Amaaso gaffe tugatunuuliza oyo atunyweza ebigere byaffe ku lwazi, ng'olwazi ye Kristo. Wulira nti nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Ebirungi bya Katonda tugenda byenjoyinga nga tuli balamu. Kati tuteekeddwa okubeera abagumu ne tuguma omwoyo. Embeera etutomedde ne tukubibwa, ne tukuba naye bw'obanga tekusse, gwe nange nga tukyali balamu. Embeera yonna etukubye, abalabe baffe abatulumbye bwe babanga tebasobodde kututta, ebirungi bya Katonda tugenda byenjoyinga mu nsi eno ey'abalamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Zabbuli eya 33 olunyiriri olw'11 lwo lugamba bwe luti. Zabbuli Psalm 33, Zabbuli eya 33 olw'11 lugamba nti okuteesa kwa Mukama kunywerera ennaku zonna, n'ebirowoozo by'omu mutima gwe okutuusa
emirembe gyonna. Katonda waffe ayina byatuteeseza. Sitaani byateesa ne ba agents be tebisobola kunywerera. Bikolako akaseera naye tebibeera bya lubeerera, tebiba bya mirembe na mirembe. Tulina bangi abatuteesereza obubi bwabwe ne tubulegako, naye obwo obw'abaana b'abantu si bwa lubeerera, si bwa mirembe na mirembe. Weesiga ono ateesa. Twesige Katonda waffe yateesa ne kyatuteesereza, kubanga atulinako ebirowoozo ebirungi. Atulinako ebirowoozo ebirungi okutuwa enkomerero yaffe ey'oluvannyuma ebeere ennungi, ebeeremu enkulaakulana, ebeeremu okugaggawala, ebeeremu okuwangaala, ng'abalabe baffe Katonda waffe abatadde ku ttaka nga bali wansi wa bigere byaffe, ffe nga tugenda mu maaso nga bo badda nnyuma, badda mabega. So twesige Mukama atulinako ebirowoozo ebirungi, kubanga okuteesa kwa Katonda waffe kunywerera ennaku zonna. Tukkirize Katonda atuteeseze. Okuyingira mu kuteesa kwa Katonda kitegeeza naawe obeera omwesiga. Naffe tubeera tumwesiga nga tumukwasizza ebyaffe byonna, obulamu bwaffe nga tubumuwadde, ne tumukkiriza atufuge, atukulembere, atuteeseze. Bwe tutyo bwe tugenda okulaba okuteesa kwe nga kunywera gye tuli. Okuteesa kwa Mukama kunywerera ennaku zonna, n'ebirowoozo by'omu mutima gwe okutuusa emirembe gyonna. Katonda waffe atuteeseze. Tukkirize atuteeseze. Byateesa bya lubeerera. Bino eby'abalabe baffe, embeera etuyigganya, obulumi bwe tuyitamu, obwo bwa kaseera buseera, tugenda kubuvaamu. Katonda waffe abutujjamu bw'abanga yatukulembedde. Wulira Isaaya ye bw'ayogera. Isaaya essula ya 58 olw'11. Era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna. Atuluŋŋamya yaani? Ye Mukama. Mukama anaatuluŋŋamyanga ennaku zaffe zonna. Tumukkiriza atuluŋŋamye mu lugendo luno. Era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna. Anakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu, n'anyweza amagumba go. Naawe onoobanga olusuku olufukirirwa amazzi, era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu mazzi. Katonda waffe agenda tuteeka mu abundance, mu bingi. Tukkirize tubeere ennimiro ya Katonda efukirirwa. Katonda waffe buli kifo ekikalu ekibadde mu ffe, obwavu, amabanja abuggyawo. Atujja mu bikadde, atujja mu mbeera etesanyusa. Enjala agenda agimalawo, agenda kutwambaza, akyuse endabika yaffe. Emirimu agikyuse mu linnya lya Yesu. Buli kifo kyonna ekikalu ekibadde mu bulamu bwaffe, nga buli kimu olaba kyakulwana, kupangirira, kuyiiyiriza, kati tukkirize tuyingire mu kuteesa kwa Katonda. Ono ateesa nga n'okuteesa kwe kwa lubeerera, kunywerera emirembe n'emirembe, emirembe gyonna. Tuyingire mu kuteesa kwa Katonda. Atuteeseze mu magenda gaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wulira, Bayibuli egambye nti era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna. Tumukkiriza atuluŋŋamye, atukulembere,
nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu. Obulamu bwo gwe kituuma erinnya mwannyinaze, nkwegayiridde musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Olina by'otolina awaawo ng'ebifo bikalu, waliwo ebitaliiwo. Omwami nga taliiwo, omukyala nga taliiwo, sente nga teziriiwo, emmere nga teriiwo, ebyokwambala nga tebiriiwo, esitowa nga nkalu, ng'ennyumba nkalu, nga nkalu, nga wenna waleti nga nkalu, bank account nga nkalu, mobile money accounts zonna nga nkalu, ng'amawanika gaffe makalu. Naye ono atuukiriza ekisuubizo kye eyatugambye nti agenda kutuwa okusinga ku bye tusaba, more than we ask for. Agenda kujjuza buli kifo kikalu. Kkiriza mwannyinaze, tugatte okukkiriza kwaffe, gwe nange, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, yonna gy'oli mukwano gwange, tumukkiriza ono. Obukalu bwe tutambuliddemu emyaka egiyise naguli ogwayita, Katonda waffe ebifo byonna ebibadde ebikalu gwe tunula waawo. Kikyotolina, kyotolina ekyo nyambaako, kintuumire erinnya, tukigambe Mukama nti na wano wakalu. Omukebe ogubeeramu sukaali mukalu, firiigi nkalu, nkalu. Agambye nti era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna, nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu, n'anyweza amagumba go. Gw'abadde mu kutya, mu kweraliikirira, ng'oli stressed, ng'oli depressed, agenda kukkusa obulamu bwo. Ebifo ebikalu ebyo by'omaze okutuuma amannya, gwe ng'owulira naawe oyagala Mukama ajjuzeewo, w'oyagala ajjuze awo, agenda kujjuzaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli egambye nga Katonda waffe ayogera naffe olwaleero nti era Mukama anaatuluŋŋamyanga ennaku zaffe zonna, nakkusa obulamu bwaffe mu bifo ebikalu. Galaji awateekeddwa okubeera emmotoka mu paakingi nga nkalu, ekifo kikalu. Emmotoka weeyina okupaakinga nga wakalu. Kati ekyo ekifo tusaba Mukama akijjuze, kibeeremu emmotoka esukkamu emu mu linnya lya Yesu. Passport ogirina nkalu, temuli visa, Mukama ateekemu visa. Visa z'amawanga tuziyita mu linnya lya Yesu. Olina ebiwandiiko, wamala okusoma, naye tolina mulimu, ekyo ekifo w'olina okukola kikalu, tolina mulimu, oli awo. Ekyo ekifo Mukama agenda kijjuza mu linnya lya Yesu. Naawe sitaani gw'abadde yajjuzaamu endwadde n'emizeege gyonna, Mukama agenda giwonya. Agiwonya olwaleero. Amaanyi n'amafuta ga Katonda gakugwako yonna gy'oli eyo. Engalo ya Katonda ekukomako era ekukwatako, osumululibwa, oteebwa mu linnya lya Yesu. Wulira, era Mukama anakkusanga buli bifo byonna ebikalu. Mukama agenda kutuluŋŋamya ennaku zonna eziri mu maaso gaffe, mu magenda gaffe. Tagenda kukoma ku kutukulembera, kutuluŋŋamya mu lugendo lwaffe, naye agenda kutukkusa ebirungi, agenda tuteeka mu birungi. Kati ffe tetuteekeddwa kuzirika, kuliibwa kutya, kweraliikirira, kubeera stressed, kubeera depressed. Tutunuulire Katonda ono akyusa olugero. Ebyafaayo byaffe agenda bikyusa.
tutambuliddeko mu mbeera embi ey'okunyigirizibwa, ey'okutulugunyizibwa, ey'okuyigganyizibwa, ey'obwavu, ey'amabanja. Naye tumukkirize ono atukulembere, tumwesige, mwesige nga mulalu, mukkirize. Nga bw'ogenda mu ddwaliro ne weesiga omusawo n'akugamba ajjamu engoye ngenda kuba empiso, n'oteekawo akabina n'akafumita. Kati naawe weesige Mukama, mwesige, naye agenda kuwonya, agenda kutuwonya buli mbeera yonna. Ekitulemeza mu mbeera kwe kubeera nga tutambulira mu kwemulugunya. Buli lw'obeera stressed, buli lw'obeera depressed, otambulira mu kwemulugunya nga toyagala kumanya, toyagala bakuwabula, bakugambako. Stress n'ozikuba n'abalala, zojja awaka n'ozitwala ku mulimu, zojje ku mulimu n'ozireeta awaka. Abamu bwe batyo bwe bafiiriddwa emirimu, bwe bafiiriddwa amaka, olwa stress ze beetikka, olw'emigugu gye beetikka ne batasobola jjuwa Katonda. Atuyita mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Nze nakimanya ekyo. Mu buli mbeera yonna nsigala nsanyuka, nsigala nseka, nsigala mwenya. Oba kiki, oba nvumiddwa, oba mpisiddwamu amaaso, nsigala nseka nga mmanyi nti kino kyakaseera. Kyo bwe kitavaawo, Mukama nze awajja kunzija wantwala awalungi. Ebintu ebyo ebireeta ebinyizo gye tuli, Mukama asobolera ddala obitujjako n'abituwonya, n'aleeta ebisanyusa mu bulamu bwaffe, kubanga abaana ba Katonda obulamu bwaffe tebuteekeddwa kubeera mu nnaku lubeerera nga sitaani atuyigganya, ng'atutulugunya. Ffe tuyige tuleme okubeera mu stress, okubeera depressed, okubeera mu kutya, mu kweraliikirira, mu kwemulugunya. Omuntu yenna abeera mu kutya, mu kweraliikirira, abeera takyalina na ssuubi lya kusaba, kusoma byawandiikibwa, kusoma Bayibuli, kunoonya mazima ag'ekigambo kya Katonda. Mbeegayiridde bannyinaze, baganda bange, mikwano gyange, basajja mmwe, bakazi mmwe, mwe abali mu kifo kino, nammwe Katonda baatugasseeko mu nsi yonna. Twetikkule emigugu, tugiwe Mukama. Omuntu ali stressed, ali depressed, yabeera mu kwemulugunya buli kaseera. Taba na kukkiriza, abeera na kwemulugunya. Nga sitaani akukasukamu obusaale bwe buli obw'obutakkiriza, awo n'akuteeka bulungi mu tageti ye wakukubira. So bannyinaze, twesige Mukama. Bayibuli egambye nti era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna, anakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu, n'anyweza amagumba go. Kati omuntu ono abeera ng'ali stressed, abeera mu kutya, mu kweraliikirira, ng'atya ne bw'agenda mu buliri asula agugumuka olw'okutya, amagumba ne gakankana. Naye bwe tuwa obulamu bwaffe Yesu, n'amagumba gaffe aganyweza, agamenyese n'agayunga, n'agazzaamu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya, amiina. Ali wamu naffe. Wulira, Bayibuli egambye nti era Mukama anaatuluŋŋamyanga ennaku zonna, nakkusa obulamu bwaffe mu bifo ebikalu, n'anyweza amagumba gaffe gonna. Naffe tunaabanga olusuku olufukirirwa amazzi, era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu mazzi. Gw'abadde mu bwavu, abadde mu mabanja, abadde wandwadde, gwe Katonda gw'agenda okukkusa obulamu, agenda kutwongera emyaka, atuwa emyaka nga gyakulya bintu,
gyakwenjoyinga bintu atuteeke mu abundance nga tetukyali mulaaka yonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ye Katonda alabirira ekigambo kye n'akinyweza ate era n'akituukiriza gye tuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ali wamu naffe okutuyamba. Ffe tulina kumwesiga, tulina kumukkiriza, tulina kunywerera mu mazima ne tuganyweza amazima ag'ekigambo kya Katonda. Kale katusembyeyo ekyawandiikibwa kimu nga tukijje mu kitabo eky'okubala, the book of Numbers, Numbers chapter 6 verses 24 to 26. Okubala essula ya 6 olunyiriri okuva ku 24 okutuukira ddala ku lunyiriri olwa 26. Bayibuli eyange eno ey'Oluganda egamba bweti, the book of Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Okubala essula ya 6 olunyiriri olwa 24 okutuukira ddala ku lwa 26. Mukama akuwa omukisa. Agaba omukisa yaani? Ye Mukama. Ye Mukama, ye Katonda waffe. Mukama akuwa omukisa, akukuume. Agenda kutuwa omukisa omwaka guno nga gutukolerete emyaka emingi mu maaso gaffe. Atuwa omukisa ate n'obukuumi n'abutuwa. Ye Katonda waffe. Mukama akuwa omukisa, akukuume. Mukama akwakise amaaso ge, akukwatirwe ekisa. Mukama akuwa omukisa, akukuume. Mukama akwakize amaaso ge, akukwatirwe ekisa. Mukama akuyimusize amaaso ge, akuwa emirembe. Haleluya. Twetaaga Mukama atuwa omukisa. Twetaaga obukuumi bwa Katonda. Eriiso lya Mukama libeere ku bulamu bwaffe. Atwakize amaaso ge, atukwatirwe ekisa. Mukama akuyimusize amaaso ge, akuwa emirembe. Ye Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Agenda kutuwa omukisa. Omukisa gwaffe ng'obulamu bwaffe tubuwadde Mukama mu linnya lya Yesu. Saala yange nga ngisaba ti Mukama olugendo luno lw'otutandisizza omwaka guno tuwe omukisa, otukuume mu lugendo luno. Mukama tukwatirwe ekisa. Amaaso go gatwakire, twakiza amaaso go, otukwatirwe ekisa. Ayi Katonda waffe, Mukama tukwegayiridde, tuyimusize amaaso go, otuwe emirembe mu lugendo luno lwe tulimu, nga twesize ggwe. Addamu essaala yaffe ate n'otuwa n'ebisinga ku bye tusaba, bye tusuubira, bye tulowooza, bye tubalirira. Tuviireyo ayi Katonda waffe. Nze nkwebaza emyaka gy'ompadde, onkuumye Mukama. Gibadde mu bingi, naye kati olugendo olupya oluli mu maaso gange neesize ggwe Mukama, neesize ggwe Katonda wange, neesize ggwe mu lugendo lwange olw'emirimu, mu lugendo lwange olw'obuweereza, mu lugendo lwange olw'amaka gange, olw'obufumbo bwange, olw'abaana bange. Neesize ggwe Mukama. Nze Prince Kateregga James, nze nkuyita. Abalala bonna bwe baba tebakuyita, nze mmanyi nti omanyi. Nze nga nze era ompita na linnya lyange.
nze nkuyita olwaleero nga nkwegayirira nti Mukama, nze Prince Kateregga James nkwegayiridde mpa omukisa onkuume onjakiza amaaso go onkwatirwa ekisa. Mukama, nkwegayiridde nnyimusiza amaaso go ompe emirembe gyo gifuge omwoyo gwange, gifuge emmeeme yange, gifuge ebirowoozo byange, neeyongera okutegeera n'okukumanya ng'ozibula amaaso gange ag'omwoyo n'ag'omubiri, gula amatu gange ag'omwoyo n'ag'okungulu. Mpulira eddoboozi lyo ndigondere era ndigoberere, ndabe ebintu nga ggwe bw'obiraba. Nkwegayiridde nzigyamu amalala gonna, maliridde era neetegese okugoberera ggwe Mukama ng'onkulembedde mu lugendo luno mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Ye ggwe magezi gange, ye ggwe butuukirivu bwange. Nuŋŋamya Mukama, ondage ekkubo ery'obutuukirivu lyemba mpitiramu, lyemba ngoberera. Manyisa amakubo go nga bwe wagamanyisa Musa. Nkwegayiridde nange mu mulembe gwange guno omanyisa amakubo go. Mbikkulira ekyama ekiri emabega w'ekigambo kyo, the mysteries of the gospel, mu mulembe guno omukyamu omwonoonefu. Mukama, ogujjudde abantu nga bekkiranya n'ekibi, bawolereza ekibi. Nze nnyamba onzigye mu abo, nyimirire mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Haleluya! Tumwesige Mukama, yasobola okutuwa byonna bye twagala nga tumwesize. Talina kimulema, tewali kimulemerera. Ye Katonda nannyini buyinza, Elohim, El Shaddai, Adonai, God Almighty. Ndi oyo eyafulumya abaana ba Isirayiri ng'abajja mu nsi ey'obunyage gye baali batulugunyizibwa nga bakoozebwa kajiri. Naawe olwaleero ffe ffenna mu mulembe gwaffe guno mu nsi ejjudde ekibi, ejjudde obulumi, ejjudde abajooga, abanyooma nga banyooma n'ekigambo kya Katonda, ffe twesige Mukama agenda tukola bulungi. Nzikiriza nga gy'oli eyo olina essaala gy'oyagala okusaba mu kigambo ky'owulidde, naawe obulamu buwe Yesu. Omwesige, osabe, akukulembere, akuluŋŋamye mu linnya lya Yesu. Agenda kujjuza buli kifo kyonna ekikalu ewuwo eyo gwe kituume butuumi erinnya omugaa nti Mukama nkwaniriza na wano jjuzaawo ebikalu ebiri eyo ewuwo gonsinga obimanya. Bimugambe Mukama, bimugambe, bimulage, bisongeko. Osobolera ddala obisongako n'obimugamba n'obimulaga mu linnya lya Yesu. Ffe wano nga tuwanise emikono gyaffe mu bbanga tusabe esaala eri Mukama waffe gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo. Etegeeza kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Eyo essaala etegeeza ti Mukama waffe yafuga eggulu n'ensi, obwakabaka bwe bufuga wonna. Ye nannyini buyinza, erinnya lye lyatukuzibwa era lye erinnya eryatuweebwa okusabirangamu byonna bye twetaaga. Essaala yeetegeeza ti Katonda waffe ye bugabirizi bwaffe, yatusonyiwa ebibi byaffe, yatulokola. Etegeeza bulokozi, esamalayizinga byonna ebiri mu nzikiriza yaffe, bye tukkiriza byonna bifunzibwa mu ssaala eyo Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza okusaba. Kale ffe emikono mu bbanga tugisabe, tugirangirire nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatunyiiza, abaleeta ebinyiizo gye tuli, abo abatubba, abatunyaga, aboonoona ebyaffe, abatulyamu olukwe, abaatumenya omutima.
bonna Mukama nkwegayiridde olwaleero twambaze ekisa kyo era otuwe embavu n'amaanyi go tubasonyiwe era twatula n'akamwa kaffe nti tubasonyiye bonna mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tuwe okutandika obulamu obupya obutaliimu kwemulugunya, obutaliimu kwekkiranya na kibi, kuwolereza kibi. Totuganya kuwangulibwa mukemi sitaani, omulabe sitaani n'ebikemo bye byonna byaleeta gye tuli. Kwegayiridde Mukama tuteekerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera. Oli w'amazima ng'ekigambo kyo bwe kiri. Naffe tuteekerewo obuddukiro. Bakolinsi ekisooka 10:13. Totuganya kukemebwa okusinga ffe nga bwe tuyinza, naye buli kikeme ekijja gye tuli tuteerewo obuddukiro. Twambaze amaanyi agawangula ekibi, agawangula ekikemo. Tulokole eri omubi sitaani, omugwagwa sitaani ne ba agents be bonna, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo, kubanga gwe nannyini maanyi, nannyini kisa. Tukwaniriza n'olwaleero Mukama, labisibwa Mukama, tambula ng'osumulula, tambula ng'okutula enjegere, tambula ng'otuggyako obusibe bwonna mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Weeyanjule mu bulamu bwaffe ng'otugjayo mu bitositosi, mu kunyigirizibwa, mu kujoogebwa. Mukama otunyweze mu lugendo olw'okukkiriza. Ffe twesize gwe Katonda waffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Ffe twesunga okulya ebirungi eby'ensi eno Mukama. Ffe twetaaga omukisa, ffe twetaaga obukuumi, ffe twetaaga okuganja. Twaliza ekisa kyo ayi Katonda waffe. Tambula ng'osumulula, tambula ng'owonya. Saba mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, musajja gwe, mukazi gwe gwasaba naffe wano olwaleero. Naawe yonna gy'oli eyo muyite Yesu, muyite Yesu. Eri embeera eyo ebadde ekweraliikiriza, ebadde ekutiisa, ebadde ereeta obulumi gy'oli, ng'otya nga weeraliikirira, nga tomanyi na kigenda kuddako. Gwe babadde banyaga, gwe babba, bakubba essente zo ng'olaba ng'afiiriddwa ennyo, naye weesige Mukama, mwesige. Agenda kukukubisizaamu mu ebyo bye babba. Omubbi tumulagira aliwe emirundi 7, akwatibwe, ataayizibwe mu linnya lya Yesu. Oyo atayagala kukusasula tumusindikira omukono gwa Katonda. Omwoyo wa Mukama agenda mubuza emirembe paka ng'akusasudde ensimbi zo z'obanja mu linnya lya Yesu. Ye Katonda atutemere ekkubo awatali kkubo. Mukama tuli mu maaso go nga tukwebaza. Weebala obulamu buno bw'otuwadde. Nze Prince Kateregga James nandibadde nafadda, nandibadde siriiwo. Ontaasizza obubenje Mukama, ontaasizza olunaku olumu naweebwako lipooti nga ndi ku kitanda ne baŋŋamba sirigenda kuddamu kutambula, sigenda kuddamu kutambula. Amaka gafudde Mukama, nonyunga amagumba agaalimu ebyuma, nonyunga nonzizaawo okutambula, n'okyusa lipooti y'abasawo abampa lipooti ne baŋŋamba nti obulamu bwange bwonna bwe nadda engulu, bwe naabanga mponye ŋŋenda kutambulira mu wiruceya, ŋŋenda kubeera nga n'erippa bweripi ku miggo nga njigabuyiza okutambula, sigenda kuddamu kutambula. Naye eyo yali lipooti y'abaana b'abantu, naye nga gwe ninako lipooti endala. Mukama nonkyusa eyo, ontaasizza obubenje obw'emmotoka, ontaasizza olumu wantaasa akabenje ak'oku mulongooti, n'ontaasa amasannyalaze, n'obubenje sibubala. Ontaasizza abalabe bange abatemu n'obantaasa, ontaasizza obutwa. Mukama nkwebaza. Nzaani gwoleseewo nompa omukisa okusigala nga ndi mulamu, nontandisa ate omwaka omulala. Mukama weebale, weebale, weebale Katonda wange, weebale gw'ombeereddewo ng'abalala bandeseewo, n'osigala nga ggwe Katonda wange, nga ggwe kitange, nga ggwe onzijanjaba. Ombeereddewo Mukama ne mu mbeera enyigiriza mu bulumi, n'osigala ng'onzijanjaba, n'osigala ng'onnyamba, n'osigala ng'onnwanirira. Mukama weebale, weebale. Nkwegayiridde nyweza mu lugendo luno Mukama, ompe ekisa nkuweereze mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo omutukuvu
omutukuvu ng'omukono gwo guli wamu nange. Ntemera ekkubo we litabadde, ongabirire kitange, ngabirira mu maka gange, ngabirira mu buweereza, ngabirira mu baana bange. Ntemera ekkubo Mukama, kwegayiridde nsaba onteeseze Mukama. Gwandeseewo Katonda wange, nkwegayiridde Mukama. Yegwe muzadde ataleka babo, yegwe muzadde wange Mukama. Nkwebaza Mukama, nkwebaza ekirabo eky'omukka ogw'obulamu gwe yanyunga amagumba ng'abasawo bataddewo lipooti enzibu ku bulamu bwange. Mukama nkwebaza, gwe yandokola, gwe yanzija mu kufa mu bitositosi eyo Mukama, n'ebisigadde ogenda bikolako. Onunula obulamu bwaffe ng'otujja mu mabanja, ng'otujja mu bwavu, ng'otujja mu ndwadde. Nkulabyeko Mukama ng'omponya. Waliwo lwe nali sisobola kussa, nga buli lwe nzuukuka okusaba nga ndwala, nga nkolola, nga nfeesa, ng'empewo empitamu, ne nkwegayirira. Ekyo n'okimponya Mukama. Weebale gwazze ng'omponya, weebale Mukama, gw'onjagadde nnyo Mukama. Sirina kye nnyinza kuwa okujjako okusinza, okukwebaza, okuddiza ekitiibwa n'ettendo. Gwe yantonda, andinako pulaani ennungi Mukama. Nsaba pulaani yo okuteesaako kw'olina n'obulamu bwange, kw'olina ne famire yange n'amaka gange n'obuweereza. Mukama gw'oba okugabirira, gw'oba okunyweza, gw'oba okutuukiriza mu linnya lya Yesu. Naawe yonna gy'oli eyo asisinkana ensonga yo agenda kukuyamba. Mwebaze olw'ekyo ky'otadde mu maaso ge. Mwebaze mwannyinaze, mwebaze musajja gwe, mwebaze. Weebale Katonda waffe, weebale nannyini buyinza, nannyini maanyi. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza okuyita mu linnya ly'omwana wo omu yekka, Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko Ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa ne obugagga bwo, omukisa gwo, Omwoyo wo Omutukuvu, amagezi go, ebyamagero byo, omukono gwo, bamalayika bo Mukama tebaalemenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatuulanga mu nnyumba yo Ayi Katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli Ayi Katonda Kitaffe, n'eri omwana wo omu yekka Mukama waffe Yesu Kristo, n'eri Omwoyo wo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Ffenna ne tugamba nti amiina.